Gende bulungi jagado otereza amako so kati buli muntu azze wano neyerekereza byeyerekereza abeera mutegesi kirerezeza weero ensonga ezange ejja kubanga bbiri zokka satu twogedde nnyo ku bintu bya URA ekyamazima kiri nti ngayiga bwagambye gavumenti bwereeta omusolo tolina bw'oyinza kulwana kugujjawo ng'omuntu. However, temusobola okuteesa ne gavumenti ku musolo ogwo ekyo lwakuba takyogeddeeko. Tikati ffe ng'abategesi tusaba gavumenti naddala URA okuteekawo enteeseganya. Onfuna bulungi nti gwe gw'oleese ogamba abantu ku kya kampani okimanyi nti waliwo atamanyi kampani kyeki. So URA weebeereese idea y'okusolooza omusolo tetusobola kuwalira. Naye twetaaga enkola ennungamu so si ba individual bannaffe oba abategesi bannaffe okuvaayo ne beefuula aboogezi ba URA. Mwamulaba wano juzi mwami Balamu ng'asomesa simanyanga mubeere ne ofiisi mubeere ne tininamu ng'ate n'ekibiina ky'NP tekirina ofiisi. Oba munfuna bulungi kitegeeza yali asomesa yali mufu yali tagwanidde kusomesa so ng'ate abakubanga sitaafu wa URA naffe ffenna abali wano tewali alina bumanyirivu obwo bugenda kusomesa musolo guno balina kubeera bali agents ba URA oba ba staff ba URA. So omulanga gwenkubira Commissioner General ne Commissioner atwala domestic taxes, it is your responsibility. Temutuweereza ba comedian kujja ate kulowooza nti bagenda otusomesa ffe okukola omusolo oba muleme kutulowoozesa nti mulimu abaana n'ebyana. Nalaba luli juzi nali ku TV ne mwami Balamu ng'agamba mbu simanya middle tax income payer simanya abalala batemi bambizi kyali kyakugireka URA kyetasobola kukola kubanga singa taxpayer w'amaanyi nga Sudiru yalina omugaso yekka singa ebibiri tibabijjaako omusolo naye ffenna abawi b'omusolo twenkana ekyo yagalagaana. So n'olw'ensonga eyo URA nze njikowoola ate ekirala abategesi njagala mbagumye kino ekintu tetunakitegeera butegeezi naye nagezezaako okwagalira okukyebuuza ennyo naddala bwe nali n'omwami oyo wa URA okusinziira ku byennyonnyola mwatu URA eyinza obutabanzibu nnyo nga bwe tulowooza ku musolo ogwo naye lwakuba nti waliwo abakibuukira kubanga bo babala bingi tetugenda kukijjawo. Awalala bannaffe bali bo babala nti babawa akasente bajje basomese ffe kubanga facilitation kaweekali nga kaweera. Munfuna bulungi weekali tebaagala nakukyogera nako bo babala nti batuwa obumpi bwaffe 6 tugende tutalaga eggwanga lyonna kubanga mind you bajja kukola accountability nti bawadde omuntu transport naye nga tebaakuwadde abamu bibabalamu ebyo naye ffe tutunuulidde emyaka 5 egiddako 10 mu ndongo abamu ku bo bagamba n'okugamba nti endongo baagivaamu si bwe kiri mukiwulira abamu bagamba banyuka endongo naye ogendera mu wiiki emu ng'ate yatuuza meeting bayogera ku ndongo ne bapromoters. So URA mujje mukwatagane n'ebibiina byonna oba promoter ali mu kyalo. In fact ne kano kankayisewo nga nkategeeza URA promoter asinga okuba ow'amaanyi yona ategeka country tours kusaawa zino tukitegeera nti already bali mu njogerezeganya ne bali kituufu tukkiriza nti bakabijja aba NPA abamu okay naye abamu abo babeera n'endongo 2 mu mwaka. Promoter ono mwe mulaba nga atalina linnya gwe mutamanyi ne weekend eno balina shows kitegeeza URA osinga kwetaaga ono abeera show mwaka ku mwaka mwezi ku mwezi. Ku Valentine bano bannaffe abasinga ono balina shows si bwe waawo naye tewaliwo promoter wa NP alina show ku Valentine's Day. Ensonga endala gye njagala okuyisawo y'ensonga badde bagyogeddeko naye kanjiweeko highlight ya security. Several godfather wa business eno Genosale ne President Museveni ebintu bingi bye tumanyi bye mutaka olinze naye security ku business yaffe eno yafuuse enzibu. Nze katono nnyo nga sinawaabira poliisi bingi nayinako endongo omwaka oguwedde nga gutandika awo mu April ekyanzija enviiri ku mutwe nti bansaba security Masaka $4 million. Bakugamba okumanya bakambwe ennyo nti totandika nga tonnasasula sente zaffe kyokka weewunye naawe wasize tonnategeera oba abantu bannajja oba enkuba enatonnya oba ki nga bumanyi bye tuyitamu. Nemba waako $3 million ne basigala nga babanja $1 million. Ekikwewuunyisa bwe namala okusolooza
abasajja nabasanga bampadde security yabwe nga batudde ku mulyango gwe nasuzemo gwa hoteli babanja miliyoni ya munatya baparkingirawo naddala mmotoka yaabwe ne banga ababulooke nti aha wafulumira era nali nfunwa bweti nga osiwe Masaka ga muzeyi kabalansi kafe pakatuwe kanimaji nga nze sho yansaze shendala yali isinjiro nangamba agenda ku deploying okuva mu region zeziddako zonna nasaba miliyoni 6 ne mugamba nkuwa 2 n'agamba tekijja kusoboka akiri sho giveeko ogenda okubalaba musajja wattu ngo sente zotadde muwakiri nokkiriza osuubize empewo n'owunzika ng'era ofiiriddwa. So Director Operations Uganda Police Force afande John Nwagira tutaasi wekiba kyetaagisa nawe tuyite tufune meeting because bano bonna bagwa wansi wo ba RPCs ne ba DPC ba RPC tebalina nnyo buzibu ekirala ekizibu kye tusanga waliwo bw'osanga kangereze ku Greater Masaka Region RPC's office eri Masaka nga wategese endongo eri Sembabule ogenda okuva ewa RPC Masaka oyine basa gyolekawo era bonna ensonga eretotingira ku nsonga y'emu tugambego temukiriziganya na nsonga y'aba Bajjo kuteekayo listi y'abayimbi n'okuba nti no basinkana URA ekyo from day one twakiwakanyizaawo nze nga Nobert events nakiwakanyizaawo kubanga mmanyi Uganda is a free market economy buli omu oteesa n'omuntu wo omukozi wa TV oba wa radio kyogamba mukama wo abagenda kuwa omulimu amala kwebuuza ku association etwala abamawulire tutumuwa omusaala gwenkanaki nekino bwe kitibwe kiri abayimbi sente ze babawa tewali alina kuziteesaako ina kuteesa na muyimbi oyo yennyini so twali tetusobola kukanya nabo ate ensonga nyingi nnyo era mwenna mubeera ku TV mulaba bali abasajja tebawa abapromota bannaffe bano kitiibwa babayita abatemi b'embizi abatemi b'empuuta so nga ate nabo balina emirimu emirala gye bakola egy'enjawulo so ne bapromota bannaffe bano be mulaba balina emirimu emirala gye bakola wayinza okubayo nga kituufu oli mutemi wa mpuuta naye ng'ate era promota obujagalo obususe kubanga eno mission planned eno mission bagiplanize bali aba NPA bajje balage mu ensi n'ekifaananyi era balage ne URA nti kiri ekibiina ekirala kyemulowooza kyaba promota baabo bayaaye already ndozo weda muna mulaba buli ajja okwogera awuza simanyanga wano tewali mutegesi kyabadde kiplanning bali abasajja they are so much into politics oba kyegeera bulungi kati politician akola buli muzannyo gonna okulaba nga anafuya side gyavuganya nayo so kyovola bano era meeting eno nayo tegenda kuggwa kyokka kikwewunyisa abali mu meeting eri ne mweno mwebali bakugamba bagweri neeno naye nga mweri tebateekawo mbeera ekyankalanya kubanga mwenna mukimanyi mwalaba waliwo security waliwo police ya counter terrorism eno meeting tewabaddewo basirikale bamaanyi nnyo bwe bato so byebyo ndowoozaamu kulwaki embeera mugiraba nga eri bweti naye nga ne bano era kino ekibiina gavumenti ekimanyi General Salim Sala akimanyi ekyamazima nga bali we bali ababbi nga balinayo ze babba ne bano balinamu akakiiko akabaddewo nga balina akasente ke babba ku bapromota bwe butali busanyufu naye ekyenjawulo ekiriwo nti bali basobola ndowooza bafunayo be bawa ku mabaasa awo nga meeting tennaba ekitabadde ku bano kyobola ate bano babadde bakambwe nnyo amanya mbalire Joseph akeizi wembeera tewabeera buzibu naye ensonga esookera ddala nti nze nga nze ndi mu NPA ndi ne mu Amponet naye nga nasooka eno nendyoka ngenda mu NPA n'obuzibu bwe twasanga eri ndiyo nga mutegesi neno nayo ndiyo nga mutegesi n'obuzibu bwe twasanga era bwe twagala okutereeza essaawa zino nedde essaawa zino obuzibu bwe twasanga bwe tuli mu kutereeza ensonga eri emu nti bali abasajja b'NPA bo bwe balaba kwega balinga abakozi ba proposals mu gavumenti